Kitalo Kadamu omulala afudde ebipya bizuuliddwa. Pr.Jessica Kayanja atabukidde Susan Makula so nga ate ekibuuzo ekyebuzibwa ddala Dr. Hamza yakwatidde Rema mu bwenzi. Toseetuka galindirire mu bujjuvu. Mwasuze mutya musiibye mutya mujebaleko gyonna gye mutuusako engalo abalungi abaagalwa gye musinziira kubeera ng'ate mumpuliriza. Sijja kuwa kubeera ng'ate mbeebaza mmwe mwenna abasubscribinga buli lunaku abalekenga vidiyo zino abazekkanya saakate nammwe abateeka awo komenti zammwe mu comment section. Kyemukola kyamaanyi nnyo nnyini ddala mu butuufu. I don't take it for granted. Nyongera okujjukiza kyamaanyi ayinza Omumbejja Aisha Nassolo era hano ofunawo amawulire agenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Mu nnaku ezimu tuba tukubaganya ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo. Kale bambi ngenda kusaba gwe wenna eyakanneyungako essaawa eno yennyini nga gwe mulundi gwe ogusoose mukwano gwange subscribing ate kakakade butereevu tojja kubeera ng'ate wejjusa era ng'obutakulwisaawo ngenda kuba ate nkutuusaako agandese essaawa eno yennyini era nga bambi gannaku nnyo nnyini ddala gw'okubeera nga bambi waliwo omuwala eyafiiriddwe mu ggwanga erya Buyindi era nga wekyogerera famire ye bagigamba nti erina bwetyo okubeera ng'ate oweereza obukadde 10,000 basobole okubeera ng'ate bakola ki bazza omulambo gw'omuwala ono oba si kyo mbu bagenda kubeera ng'ate bamwokyeza mu ggwanga eryo basobole okubeera ng'ate babaweereza evvu lye baba mukwano gwange bagenda maaso n'okubeera ng'ate bazika gw'okyogerako ki ddala abazadde bano banoonye obukadde 10,000 baziweereze Buyindi omwana waabwe omubiri gwe baguzze oba bamuleke omwana bamwokyeze eyo babaddize evvu mukwano gwange si byangu n'akamu n'akeddagala naye nga tusaba omwoyo gw'omugenzi Katonda gw'omuze emirembe agulamuze ekisagumya emitima abaka ab'enganda saakate n'ab'emikwano. So nga ate ebyo nabyo tubitadde ku bbali waliwo mwana mulenzi oba mwana muwala bw'atyo nga naye w'omulengera mu screenshot yawe yagenze maaso n'okubeera ng'ate atambuza olugambo nga Dr. Hamza bw'atyo yakwatidde Rema Namakula mu bwenzi ne Eddie Kenzo. Mukwano gwange ndiwo okutegeeza nti okusinziira ku research omutonotono gwe nkozeeko nga n'amawulire mafu tegaliiyo era gwe wenna gwe baagagambye ssaako naawe yagenze maaso n'okubeera ng'ate ogakkiririza mukwano gwange si bituufu n'akamu n'akeddagala tebinnabeerawo wabula tulina abantu abamu abatuleeyo gye batudde ne bazuukuka ne bafumba bisitore byabwe mukwano gwange ne batandika obeera ng'ate babimunya ku mitimbagano bingi nnyo bingi eddala biriyo okwabula nze nga kyenkusaba beera mwegendereza ku information ki gyogenda maaso n'okubeera ng'ate otwala kasita olaba ekintu nga kyogeddwako abantu ab'enjawulo naawe weebuze eddala kituufu oba si kituufu naye nga ekyamazima ganene amawulire mafu nnyo nnyini ddala era tegaliyo yadde n'akamu n'akeddagala. Dr. Hamza tanakwatirako Rema mu bwenzi era bambi bali mu good conditions tewannabeerawo butabanguko bwonna. So nga ate bengenda okubeera ng'ate nsembyayo ngenda kuba ate nkulekera akatambi kano aka Pr.Jessica Kayanja mukyala wa Pr. Kayanja omu bw'ati munange yavuddeyo ate n'atabukira bubi nnyo Susan Makula bingi nnyo byagenze maaso n'okubeera ng'ate ayogera era nga sina na kimu kyengenda kubeera ng'ate muddiramu anti bagamba nti lubaale w'omulamu munange tasamirwa ngenda mukulekerako ogende maaso n'okubeera ng'ate munange omuwuliriza ngenda kusaba omutegera amatu gwe n'omukyala gwe n'omwami ali eyo bino ebigambo byagenda okubeera ng'ate ayogera munange byandibaamu eby'omugaso gy'oli si byonna nti bigenda kubeera bya mugaso wabula eŋŋombo yaffe wano eri nti eat the meat and throw the bones olondamu ebikugasa ebitakugasa mukwano gwange n'obeera ng'ate obireka wabbali ngenda kuba nkulekerako akatambike naye nga toseetuka nyongera okujjukiza mukwano gwange subscribing oba tonnabateekako akadde like nga vidiyo eno bw'oba ogyagadde ate n'oluvannyuma toseetuka kubanga ate ngenda kuba nkomawo n'amawulire amalala mangi nnyo nnyini ddala goodbye for now. Omusajja wange gwe munsanze naye a man you found me with who loved me. Mwatwale asabe buli kimu bamuwa buli kimu nze njagala Kayanja mu buwanvu bwe n'obuddugavu bwe. I love him the way he is. Amen. A Pawington. Obanga osobola okundeetera Kayanja nga bw'afaanana omuteekaawo. If you can bring him the way he is and you put him there. Naye bw'oba tosobola. If you cannot bring him, twala ennyumba zo. You take your mansion. Twala swimming pool zo. You take your swimming pools. What? Nze ndi mukyala Kayanja paka last. Amen. I will be his wife forever and ever. Kubanga basusse otujooga. Amen. They have despised us a lot. Basusse otujooga. They have despised us a lot. Basusse otujooga. They have despised us a lot. Onsanze mu mirembe n'omwami wange. You found me in peace with my husband. Manipulating omusajja batubulidde bye bakola simanya biki tukule tubalaba ne ku TV nga mu manipulating omukazi alina kola bati omukazi gwe singa bw'oba wali omanyi omukazi byakola waki wadibira ku lujja. Amen. If you know how to make all those stuffs, why are you stealing someone's man?
bw'obanga oli expert waki wadibira ku lujja. If you're an expert, why are you stealing? Bali b'otudde nabo boyogera nabo bafumbo gwe wali odibye n'oyingira mu maka g'omu kati gw'otusomesa bye tulina okukola. No! Nedda, you cannot be a teacher. Bwe mbanga njagala Kayanja mwagala. If I love my husband, he's the man that I love. Who are you to tell me? Bw'ate obadde ogiraba oti ate obadde tomugiraba oti omanyi mwinaka omanyi tubasomesa mmwe bwe mukwatamu abasajja gwe wawaasi bwali omanyi bwe bakwatamu abasajja waki tewaleeta wuwo. If you knew how to handle a man, why are you stealing someone else's man? Go get yours. N'abakuzaalamu ne bakudduka. Another man gave birth in you and they left you. Kati oli ku nze. Now you are on me. Nze nfumbye emyaka 3. I've been with my man for 30 years. Ne tuzaala n'abaana. We gave birth to our dear children. Atogama nfulume. And now you tell me I vacate. Bwe ndifuluma ndirekayo Yesu. When I vacate, I'll leave Jesus there. Kwegamba batusobera. Tulina okwogera amazima. Omanyi abakyala bali eri batidde. Women and their marriages are fearful, timid. Naye this is utmost stupidity. Buno busiru bwa It is namaddala. utmost stupidity. Busiru bwa namaddala. Robina never feared. Robina tiyatya emyaka 18 For 18 years, nga bamujooga nga tumujuoga they could despise her, naye ng'agumiddeko but she Amina. kept the home. Ate nga tomuwa na ssente n'olwekyo yali tumuwa tayagala ssente. sente I couldn't give her the money. She never loved the man. She loved me. Yes, abasajja baffe tubaagala. We love our covenant men. Ondekese olusajja olulabika olulungi bwe lutyo oluwanvu. Amen. You caused me to leave my handsome dude. Bakuweemu kye bakuwaamu. So that we share the things and you go. Ogende kubanga Because here I am to put on a wig. temumanyi bwe balabirira You don't abasajja. know how to take care of him. For Bwe the yali 30 amanyi bwe years, babalabirira waki bakuddukako. if you knew how to take care of a man, why did the first one leave you? Ate n'olyoka ojja n'otuulirira agange. No And now way. you've come to steal my man. abange owaka bo kye baakolanga What my babaga family did. omusikazi otamanyi kulabirira Your wife doesn't know how to take care of you. ne baleetanga emmere They could buy ne baleeta mu kyalo food from 2K where and they bring to me. bandeetedde ndye They have brought food for me that I eat. emmere gye nsaanidde okulya The food I'm worthy to eat. okuddayo eka nga nzikuse I return home satisfied. omukazi n'aguma And my wife stood. nagamba ye lwaki tagenda Why doesn't she leave? oba tasobola kukuyamba lwaki tavaawo If she cannot help you, why doesn't she leave you? Robina n'aguma And my Mrs. Robina stood. naye olwaleero But today, awangudde amen, she's an overcomer. Mukikubireko mu ngalo ekyo. Let's give Jesus a mighty hand clap. Tosobola kujja n'oŋŋamba mbu simanya kubanga mwe temumanyi ate mumanyi ffe tubasomesa ate mumanyi temumanyi kukwatamu basajja kubanga biki abafumbo kale yes abo boosi bawakanya banne bo bafumbo naye omuntu nga ggwe akutwala yakubula to the point that olina kutomera. Amen. If a person who could take you well failed, now you have to just steal from someone. Akusuubiza empeta bw'ati. A person that promises you holy matrimony, yakubula. you fail to get them. N'adduka naye n'ayanjula ebibi. Even the father of the son left you and introduced another. Kakati ate gwe odde kubanga singa ddala oli marriage material bandibadde bakuwasa. Single, but if you're a marriage material, the other man would have stood with you and married you off. Tebandikuzanyiddeko buzanyisa. They would have not played games on you. Kati naawe mmwe mulekerawo tuzanyirako ffe abakyala abasumbo. Stop playing games with the covenant women. Playing on us. Nga muzanyira mu bufumbo bwabwe. You are not an expert at anything. Tolina kabuka kensa kyolina. You are a failure. Oli kiremererwa. That is why you are knocking to steal somebody else's stuff. Yensonga oli mu kwefubitika mu kubba basajja b'abantu. Era tukusazaamu gwe admin mu linnya lya Yesu. And we cancel all your stuff and efforts in the name of Jesus.
Banange nze nebaza njagala nno nakwebaza Musumba Kayanja olwa protocol ne setup ya Miracle Center. Amen. I thank God for Pastor Kayanja for the emitendera n'engeri gye yateekebwawo. Administrator wa office ya Pastor Kayanja. The administrator to Pastor Kayanja's office. Musumba mufumbo ate musumba musajja. He's a man and a married man. Bamuyita Pastor Arthur Nsamba. He's called Pastor Arthur Nsamba. Head of finance. Kati akulira ebyensimbi. Naye mufumbo ate mwami. He's a man and a married one. Bamuyita Pastor Daniel Baguma. He's called Pastor DB. He's married to Mrs. Baguma. Alina omukyala bamuyita Fiona Baguma. Just as Pastor Arthur is married to Muchala Agnes Nsamba. Era nga n'omusumba Arthur mukyala we bamuyita Agnes Nsamba. Kati nebazaako ku Mukama ku ekyo. I am grateful to God for that also. Kati ate nange nina administrator wa Girl Power. Even Pastor Jessica has an administrator in Girl Power. Ate naye mukyala mufumbo bamuyita mukyala Julia Oroch. She's called Pastor Julia Oroch. Kati eno ministry yo y'abafumbo. This is a ministry of married people. Kakati ate bwebeere y'abafumbo n'abakyala bakola n'abaami baabwe. Amen. The men work with their wives. Ate mukyala Nsamba is one of the heads of the marriage department. Kakati Mrs. Agnes Nsamba yabasomesa bakulira obuweereza bw'abafumbo. Kati bannange nze ndowooza. I think nti gwe bw'obeera awo. If you are there. Naawe kennyini ne bakubanga bwenga baloga banafu gwe tolowooza tugenda kusasira nti bakuloga forever. Amen. They bewitch the weaklings. We will not sympathize with you until you are bewitched forever. Naye oli w'amafuta touch not the anointed tetujja kukwatako. Naye oyo ayingirira amafuta ye tujja mukwatirako. But the person that touches the anointing, that one we shall grab. Tujja mukwatirako ddala tumuyuge. We shall touch her. Genda sente ozononere ku babloga. Amen. You go spoil the money on the bloggers. Gwe admin. With you so-called admin. Ng'enkuba bwekuba abantu mu church. As the church flock, the rain sweeps them off. Hallelujah. Amen. Abo badimini. Those are the so-called admins. Bayingirira amafuta. They actually want to spoil the anointing. Oh, they say we treasure the anointing that you have. Oh, our pastor, you can minister, you can preach. Oh, you are my man of God. But your covenant wife is not mighty than you. But for us, we've chosen to stand with you. The truth is that they are the ones that might that are holding you. But when the times and the seasons come, the admins can evaporate. As they evaporated out of my ministry, let them evaporate forever. Amen. The pastor's wife that sent in that question. Yes, we've begun by encouraging you, but we shall return telling you what to do. What I tell all the pastors' wives, stay saved. Confess positively that I treasure and I love my husband. Because still you love him. That's why you cry out for your family and home. Let them display themselves. And they introduce and do whatsoever nonsense they feel like. The Bible says that in righteousness, that's when we shall be established. Stay in righteousness and holiness.
kubanga omuntu omukyalo omufumbo ng'oyimidde mu butuukirivu oyina stand oyina ekigambo ky'osobola okuyimirirako n'ogamba nti katonda kyeyagatta awamu teri alikyawukanya. A covenant wife, you have a scripture that you can stand on that what God has joined together, let no man put asunder. Bwe tobakyawa. Amen. Don't be angry with them. Tobakyayira ddala. Amen. Don't be angry with them forever. Era tobakyawa. And don't be angry with them. Sigala. You stay. Ng'obassaamu ekitiibwa. As you respect them. Naddala omwami wo. Especially your husband. Naye nga togwamu manyi kubanga ensi yonna eraba ebyobusiru ebigenda. Don't lose heart. The entire world is a witness of the stupidity going on. Ebyobusiru era abaana baffe ab'obuwala. Our young girls. Ono agambye abaana ab'obuwala tugenda bagamba ki? What will we tell them? Abaana baffe ab'obuwala. Our young girl daughters. Bayibuli egamba mu kitabo kya Isaaya. In Isaiah the Bible says, teri kitonde kyonna kirimmibwa mubeezi. No creature will be denied a mate. Teweetaaga mubeezi wa munno. You don't need someone else's mate. Mukama akutegekedde omubeezi owo. God created and prepared your own mate. Mu kaseera akatuufu. In an opportune time. Yingira osabe. Stand up and pray. Yingira onoonye Mukama. Seek God. Katonda aleeta omuntu. God will bring a right person your way. Omutuufu. Amen. Kubanga ekisinga okuneerayikiza kano kabadde kafuuse kasono nkugambye Yezeberi ali ku TV asomesa. Amen. Jezebel is on TV teaching others. Atusomesa engeri gye tulina okulwaningamu amaka. How we ought to run our families. Kati omuwala atudde eri. Now a young girl seated there. Omuto abaffe be tuzadde. The ones that we've given birth to. Embeerera ezaffe. Our young daughters who are virgins. Atuula naga. They sit and they say, Kati kosi bwe biti we bitambula. This is now the style nowadays. Olinda bali ne bakola. You wait for your mamas to work hard. Kakati gwe n'ojja n'otuula. And you come in as a slave queen and you occupy. N'osomesa. And you begin now to teach. Ngate ffe abaana baffe tubaga munnange twatandikira mu nfuufu. Yet we testify to our children that we began low, poor. Katonda Kayanja namusanga mu Kiwempe mu nfuufu. I found my husband Pastor Kayanja in Kiwempe. Naye kati ekigiraasi kino weekiri. Now you are here in our cathedral. Tugamba abantu. We tell people. Bannange abali ku top church bagambye nti ebintu byakyuka. Pastor Danny Baguma ne mukyala we bali mu ministry era Pastor Danny Baguma yakulira finance department. Pastor Arthur Nsamba ye PA wa Pastor Robert Kayanja era ye administrator wa office ya Pastor Kayanja era ya handling aba partner bona, so don't give people wrong information. Amen. Pretending to know what is happening. Amen. Kakati boyina okuyitamu. Those are the channels through which you go through. It is Pastor Julia. To Pastor Jessica Kayanja is Mrs. Julia Oroch. Ate kati nze togenda wa pastor ata togenda wa Pastor Danny. Nze Pastor Julia wali, she's the administrator. Girl Power Office. Yafesi ya Girl Power. Botuka ku Miracle Center. Girl Power Office eri ku kizimbe kya njawulo. Amen. Girl Power Office is on a different building. So it is a separate entity. Byawukana. But it is affiliated to Miracle Center. Nayenga byonna biri wamu bikwatagana mu bweza ba Miracle Center. Kati twagala okujjawo kino. We want to remove this. Ekyogamba prestige Jezebel gye badde yeetimbyeko. Ekitiibwa Yezebel kyabadde agezaako okulaga. Nti abaana abaffe. That our daughters. Ate naffe baleme tusombera bintu ebyo bwe bityo. So that they don't bring such trash away. Kubanga ensi etidde okuwakanya ekintu kino. Omanyi Yezebel alina akamwa. Jezebel has a mouth people fear to contain. They can buy bloggers. They can speak through the husband. The husband is bewitched. It's just fed with words. People fear to be abused or insulted. What they are doing, our young daughters, we cannot accept the spirit of Jezebel to teach them that trash.
kubanga twagala okulaba okwanjula okuli genuine in our homes. We want to see genuine introductions at home. Twagala okulaba embaga eziri genuine in our home. We want to see holy matrimony, good weddings, genuine weddings in our twagala family. okuyimirira n'abaana baffe tubayigiriza okukola. We want to teach our children how to work. Tetwagala bintu baana baffe kuyiga bintu bino bya kicukuli. We don't want our children to learn these chups things. Omuntu amenya eddirisa n'ayitawo ate n'atandika okulima. You run through a window and you go through. Ate n'olima ebimuli n'obuto. And then you say, now for me I can farm, and you put flowers. Mami, olwaliwo waliwo ekintu kye nayize nga maze okuggyibwako ekyali kya nnyambala. There is something I learned having been delivered. Weebuunya omwana oli olubuto wa myaka 22. The young girl that I impregnated is now 22 years. Omuntu ali over 50 years. Is the apostle, I'm 50 years above. Yafunawa bwaki obwagala nange sajjeka. Where did she get the love to go with the father? Kubanga abaana bano abawala bava mu maka gaabwe nga tebaagala kukola. These young girls run away from their homes. They don't want to work. Kati Katonda bw'annyongera emyaka emirala 2. If God adds me other 20 years Nenfa nenvaawo. and I die, Ageze mu bugagga. that he has attained prosperity. Bo bw'aba ayingira mu bufu. When they are coming into marriage, Abala myaka gitabala kino gye oliko. they are counting the other Abala extra myaka years. gy'agenda okumala mu bugagga bw'okoze. There are years they are going to spend in your prosperity. Ati aba akubalamu ne gy'onoofa. Akubala ne gy'onoofa. They are counting also the years that you'll die. Naye Mukama yeebazibwe. But praise the Lord. Ate kati obanza ow'abiri mu abiri nandimusonyiwamuko. I can actually forgive a 22-year-old girl. Naye on'owa myaka 5 ayambadde wiigi. But a 50-year who is putting on a wig, Ayambadde wiigi n'afuna professional makeup artist. and they get a professional makeup artist, N'agomamu owaana. and they remove a covenant wife for 40 years, N'alyoka atulimba busimanyi alina emeka. and they lie to us. I'm 30. 38. Olimba. You a liar. Abantu tubalaba emyaka. We can identify the years of a Emyaka person. tugiraba tokyasobola kweka myaka kankubuulire. You cannot hide your years. Emyaka gibeera na guno omukono guno osigwa wa myaka 2. My hand does not represent a 20-year girl. Olimba. You are lying. Kati omukazi omukadde ogyemu mukadde munno. You are not lady. You displace an elder lady like you. Ogyemu mukadde munno kubanga ye tebamuwaza wiigi na professional makeup artist. Because she doesn't have the wigs and the artist to put on her makeup. Owabiri nandimusaasirako. I can sympathize with a lady of 20 Naye years. ono okumusasirako n'ogamba ono mwana muto bwamubuzabuza. Naye ono atwenkana. But you are our age mate. Ng'otwenkanira ddala. You are our age mate. Tekisoboka. It's impossible. Oli muyaaye muzibu. You are a crook. Ono atwenkana ate ng'oweeyongera kadiwa. Everyday weeyongera kadiwa. Ne makeup aganya okutuula ku face. Even the makeup does not suit you properly. Kwegamba bane Yezebeli atujooze nnyo. Jezebel has Yezebeli despised us. atujooze nnyo. He has despised us so much. Abiri mu gundi nandi kitegeeramu. I can understand a 21-year-old girl. Although my children are in early 20s, but they cannot even think about it. They cannot even phantom it. Jajakuleta bbawo omuntu nze nzigulewo ugezi. Tekisoboka. Naye kaakati gwe nnyabo. Wandibadde ng'olina n'abaana abatwenkana. You'd have actually abenkana abaffe. Yes, children like ours. Oli mukyala mukulu. Mukulu obukulu tubulaba. Yes, we see you are old enough. Oli mukulu. You are old. That is a dangerous spirit. Ogwogwoyo gubi nnyo. A very dangerous spirit. Gubi nnyo nnyo. Ekulowoozesa n'okulowooza nti oli muto. That causes you to think that you are young. Ekulowoozesa nti oli successful. Ekulowoozesa nti ky'okoze kirungi. No. What you've done is good. No. Not in the church. Si mu kkanisa ya Kristo. Hallelujah.